wano ng'obudde bukyali. Sinabadde bangobya kikufi. Kyakyakutengo kimanyi nti bakuganje. Kwonoona bwonoonyi budde. Ssenga mutuufu neetaaga zino ssente nsobole okuddayo ku ssomero. Osaba nsenze nnyoko. Waba aleka bansimbidde omutu gwa ssente kujja mu kwemba n'ogangangu. Ssenga osaba tola katono konnako n'ensoomayiza emirimu gyabwe. Okiddangamu koddangamu okwogera ekintu bwe kityo mu maaso gange. Nze kuliramu wa mu kusoma. Mbaliisa mbasuza mbalabirira nga tekunda okubawa ssente n'eza school fees nazo muzimbeeke. Genda komangu mujeje mwingo mutuyite ebyokola bingi awaka wano. Omwaana, where have you been? Missed you. Nate ngenza shopping ne mami wange. Yeekulidde n'essaawa. Nga nnungi. Nati mami wange anjagala nnyo ate nze mwana yekka bw'alina. Mwana we. Naye sokolinda ogambye gwe mwana yekka bw'alina. Ate Brenda si sisita wange abo just twabayamba buyambi mami waabwe yafa. Bambi kakazi kattu ompasaasidde nno. Omusaasirako ki mami waabwe yafa dda kati baagumaguma dda. Anyway, tubeeko. Hamza ali atya? Hamza olira no bayogera Hamza. Tonyumya agumawulire makadde. Nze sikyakolagana na bu student. Kati nina mmotoka mpya. Kansubire si musajja mukulu. Omanyi abo abasajja abakulu munaaye baba n'ebirwadde. Ate okimanyi wina Wuuno atuuse. Ndaba wansose n'oconcentratinga. Concentratinga eno naawe n'oconcentratinga mbwansose n'oconcentratinga. Kirabika n'emboozi zikuweddeko kali tokyalina byakumpuliriza. Wakasawa badde manyi sawa za kusomera okola ki wakatunga amasule za fiizi ate Naye baaba kati mu butuufu ki ekyandemereze wakasawa zino ziba nga aye naawe ekyo nakuwadde emitwalo ebiri otwale ku ssomero tewaziwadde baasa baaba sente naziwadde naye bamanja sente nnyingi ate nga baagala nga zonna ziweddeyo. Katonda wange kati ffe n'embeera tunagikola tutya sooka olindeko anti tewamugambyeko. Baba naye naawe senga olinga atamumanyi. Senga namugambye naye buli kiseera ebintu bye biba byakutulangira. Yangambye wano bazadde baffe tebamulekerawo ku mutu gwa ssente. Naye okimanyi neewuunya n'okwewuunya sometimes. Ebiseera ebimu neewuunya n'okwewuunya. Bazadde baffe nga baatulekera ssente nnyingi eby'obugagga bingi naye anti byonna abitunza abimazeewo. Teri wadde kyatulekeddeko wadde n'ekintu ekyatukoleddeko. Ate tetusobola muloopa tewali we tusobola kugenda muloopa. Yekuba y'omuntu yekka gwe tulina owa famire. Baba ebyokuloopa tetulina na birowoozaako. Katonda gy'ali ajja tuyamba. Katonda ajja tuyamba naye simanyi naye sooka olindeko funye amagezi olwaleero nja kufunira ku ssente. Ddala baaba enkyoddeyo osome olina okumaliriza emisomo. Baba ogenda kunfunira ssente. Nja kufuna baba ogenda kufuna ssente. Enkya ngenda kusoma. Enkya ngenda kusoma. Enkya ngenda kusoma. Ngenda ku ssomero. Amanyero. Nakugweza uniform yange etukule luli teyatukula kati yonna yetandise n'okugula. Kati wafuuka kasiru tokyayogera nakwogera munaku gwe. Nyewe ky'obamanya nze siri munaku. Oli ki? Siri munaku ffe twali bagagga. Era enju emwebagisagisa yaffe bazadde yaffe ebagitulekera. Mbunene enju gye tewagisa yammwe imwe. Ngani abazimbira eno enju kuva ddi nga yammwe. Eno enju yaffe teberangako yammwe. Oyo ne yakugambye yakulimbye. Enju yaffe. Bano bonna amatiri bona. Mwe mulina entobega zimba.
kale wulira mbwe enju yaffe era namwe kituufu mukimanyi. wabula kangende ngambeko ne mami. Mami! Ndikadde mu faamu wano kulambula ku birime byange. Ebirime byange byabadde byakire. Sajja kye kiri mwana okakwasaganya situbeera kiriya mwana zibine bintu bintami obusente nfuna butono nnyo bampa obusente butono kyokka nina omuntu gwendabirira sisawa nga alina okusoma ate kiki naawe emirimu kitambe osi mibi genda mpolampola nange kirungi byokola ndaba efaamu giri ebisa ebitooke birungi bambi webale bosi kale kirungi genda mu maaso okole bwotyo tomanya gye bujja oyinza n'okufuna akasaala akawera kale bosi naye bosi ze abadde alina kyeŋŋamba wekiba kisoboka nfunireko kasente akasente ng'obadde na mu mboozi kasente ki ng'obadde mu mboozi kati kitegeeza obeera osinga obeerawo mu mboozi ate teri wantu walala wonna wensobola kugenda kusaba kintu okujjako ebijengo ogambye obusente bwekuwa butono bulidde oyogera ne banno obusente bwekuwa butono kati nkuwenji nga n'omwezi gwennyini tegunnagwa gutonnamalako mwezi kiki kyemba nkuyamba kaki kyemba nkuyamba sita wakitasoma ate alimu kubatebe alimufairulya bali kunkutuulira yuneeku kati olwonkola etya yasoose okutuula yuneeku yasoose okutuula ebibuuzo oba uganda yonna ebinza ebizawukisize etoddamu kunyumya bitanyuma naawe nedda boosi waninyambye n'onfunira sente simanyi kyengenda kukola wakati sente nazifunawa bwe musiruka biki byagambye mwana wa biki byawagambye kakubire ddala wabadde oyogera byaki kinkoledde nze nakitegedde nga bwenkugamba ojja kakolako keyogeza mbwene enju yabwene mami kinkoledde ogeza ebyo weyogeza mbwene enju yamwe eno enju si yamwe kikiyokabira ki akukubi obadde omukozi ekiri aba wina wenotobye kiki obadde omukozi eki naye anti senga yeyitati omukazi oyo yeyita ki sooka olinde kansooke ngende emulabe nedda bino bijja kukoma digiri kangende emulabe naba naye amuleke bwana kati nze gwagenda oteeka muzibu omukazi era agenda kuddamu ankumi mami buli obona tubugobe wano zenfulira nga saagala kulabako bwantama nange bwantama naye tetulina kyakukolera lwenaabugoba lwe bujja okumanya nti nina omugaso awaka wano zenkooyo balaba wano entono kiri awo naye we tubugoba ani atanatukolera naye ate mami kyogereko kuba nze n'ebyokola omulimu si byendiko ate okolabanga n'okufumba simanyi yate bannange kangende ndabe nekyekakola kayinza okuba nga kali eyo katutubi genda okalabe okasakatu obakubemu nekumpi ate mami nze tomanyi kangende nkalage okandagira aya kanambuli kale
Bwe anti kano nawe vaatu nakajja kapaala akankoona bwe anti mazima ddala twakukola ki? Tuli baana ba muganda naye tuyisanga bwe bajja ku street kati muganda wange ali akaaba omukubye lwaki omugenda awunya okutuuka ku extent bwetyo? Akulopedde ojja nkube taata. Nedda anti naye bino biteekwa okukoma. You have to stop this. Wano wajja n'ogaana otuweerera nze ebyokusoma n'ebivaako netandika okuwulira sente at least mperere muganda wange naye nze sijja kunula butumuzi nga otubunyabunya bwoti anti owaye gwantabuke nze nate bazadde oba zina baba babalekewo zinoddangako okujja mu maaso gaye ng'odaga ekyo kifeesi kyekibi ate bba nawe no tonkooya nze kankuwulire Ssenga teri kyosobola kunkola because I'm not a kid. Ate kankuwulire kino nediddamu okuwulira ng'obunyabunya muganda wange ojja kulaba ekiddirira. Ogenda kunkola ki? Ojja kira. Ojja kunkola ki? kati olwosimula nnyo. Kanyangu nina okugenda kusomera obudde buyise kati egyo miggo. Leero master nzise de buyise. Kama Katonda sajja nzise leero. Baba! 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 Anti baba wali wansuubiza sente nongamba ngenda kusoma. Brenda ekituufu kiri sente zaabuze. Kati baba tugenda kukola tutya? Mutufune taga zino sente nsobola okumaliriza ebibuuzo byange. Ebibuuzo bitandika weeks 2 okuva kati. Bonna nje bagenda kunkolako ebibuuzo okuba nga ate baagala zero balance. Kitegeka oteekwa okusoma naye ginagenda eboosi wange ginabadde nsuubira sente boosi yaganya okuba sente. Tugenda kujja wa sente. Kati omanyi genda kusomera nja kujja njogereko n'ekyewo. Kale baba naye oyangwa kubanga era bagenda kuddamu bangu. Nja kujja njogereko n'ekyewo tulabe. Hey! You, come here. Jangu wange. Where is your sister? Why is she always late? She's wise and behaves well at school, but she always misses class. What's her problem? But sir, you don't know that girl. She is a good pretender. What do you mean? She is the worst person I've ever seen in this entire world. And by the way, she's not my sister. You stay with her, right? Because we're just helping her. Why is she not at school at this time? Kati alabika ali mu bulenzi. Go, again. Go, Jangu. What's the time? Sir, I don't know that time. At what time are you supposed to be at school? At 7:30. What made you to delay? But sir... Quiet.
Your sister told me everything. You have a boyfriend. No, no, sir. For sure, no. I think she'd lied to you. So tell me the truth. No, sir. Okay. Let me tell you. Let me tell you everything. Such a pity. I will talk to the HM and tell him to let you do the exam. Okay, you can now go to class. Mzanze nkwagala. Ate kikyombuuza ye ng'oli mukambwe. Kubuuza ogusembayo onjagala oba tonjagala? Nabitegeera. Tewagambye Alice nti tokyagala bu students. Alice? Nze Alice namusanzeewo. Sinnamulabako. Ye ng'abantu bazibu. Kati omwana ayagala atwawukanya akweddiza. Tata kyabadde akuwayiriza. Kyokka nabadde nfudde amanyi kino wankyayi. Nga kulabye tekisobola. Nze sisobola kukyala. Wabula abantu bazibu naye kale oyo ngenda mumusootinga. Kasita temulwana. Yabadde ayogera byakyo. Temulwana. Simanyi kikyali ekimwogeze yadde ayagala kweddiza. Nokiraba tekyali ekyogeze. Brenda kikinga otudde wano wekka. Tewali. Kiki oli mulwadde? Siri mulwadde. Toba omulwadde nga toyogera mwana gwe. Kiki? Kugambye tewali. Oba obuzibu bwe. Kugambye tewali. Nze ndi fine. Embeera zange bwentyo bwembeera. Kale tugende ku lunch. Wabula nze lunch sagala naye gwe genda nja kulya. Wabula ng'obwedda nkunoonya. Era mmaze n'enkugwako. Nyini ogenda osabukasabuka ebigambo ewa Amuzanga omugamba mbuno ki? Wabula abantu muntabula. Ogenda ewa Amuzanga osabukasabuka n'ebigambo. Kati nno balabe. Omunaku asisinkanye omunaku kati olwani anaayamba munne. Wennyabo siri munaku. Kati oli ki? Nyini mugenda mugamba babbaba bannammwe mwagala babba. Mugenda mubagamba ebigambo. Vivian obwedda muyombera muleezi. Sirika! Siri naawe. Era sirika. Bwe nnyabo ndi naawe. Amuza abadde omugamba ki? Wabadde omugamba ki oyagala mumutwala? Banakummwe. Wabula okuva olwaleero gwondaba mpita wala. Okitegedde? Sikumanyi tommanyi mpita wala. Ky'olina omumanya. Genda ndawo obadde tolina kyongaso okuggyako okunyonoona. Bw'ogambye kale tunaalaba ani anaanoonya munne. Nange maze nga nsikulaba. Kati? Nange maze nga sikulaba. Kasita biwandabanga. Yawe naawe obutondotondo bw'abakadde. Ize, ekyo nkivuddeko ne kati weekend onojja nondabako. Kandabe. Eba leero ku luno ontwalako wa. Ojja kulaba egenda kuba surprise, ojja kulaba. Kale, kaninde. Kale, beera naye obwobutondotondo bw'abakadde tojja nkitadde nice weekend ngenda kukubirako nga ntose. Kale, nice weekend too. Omwana ono nina okumufunza muggyeko ebyange. Wakati kirabika ayagala kunkyawa kuba gyantwala ndabayo. Ate Alice ateeka okuba kyayogedde kituufu. Naye katulabe.
naye nga wamizeeko okuddagana. Kale kansuubire. Kati nno tulundire nange. Mami? Ate mami biki by'oyogera? Okimanyi bulungi nti simanyi kufumba. Kozi tulindeko kano kakomewo kafumbe. Kati ate nze nkole ki? Nze nange sirina kyakola. Era tumulinda akomewo afumbe. Yes, sir. Afternoon, Chief. How are you? I want you to call for me to end Good afternoon, sir. Good afternoon, Brenda. How are you? I have good news for you. Really, sir? I talked to the HM and she allowed you to do UNEP exams as you pay in installments. Oh my God, Dana. Thank you so much, sir. Thank you so much. You really helped me. Thank you. It's okay. May you God can bless now. you. It's I'm okay. so You happy. can now go to your class. Thank you so much, sir. You're welcome.